waliwo embeera efaanana okuba ey'olutalo oba ey'okusika omuguwa wakati waani abeera ow'amaanyi mu Busoga naddala mu kibiina ekya NRM. Omukyala akubiriza palamenti ya Uganda amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Waliwo embeera ezze gye njagala okuba nga nkuwa. Jjukira Anita Amongo ono palamenti abadde sipiika waayo okuviira ddala mu mwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi nga 25 mwaka gwa 2022 ng'asikira omugenzi Jacob Lokori Oranya eyali sipiika okuva nga 24 Mei mwezi gwali gwa kutano 2021 paka omwaka wa 2022 lwe yafa ennaku z'omwezi zaali nga 2 mwezi gwali gwa kusatu. Ono naye nga yasikira Rebecca Alitwala Kadaga eyabeera sipiika wakati w'omwaka gwa 2016 paka wakati wa mwaka wa 2011 paka mwaka wa 2021. Ebbanga eryo lyonna Rebecca Kadaga mu kibiina kyabwe ekya NRM yali omukyalo w'amaanyi mu bitundu ebya Busoga. Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti yafuuka sipiika wa palamenti kizze kyeraga lwatu ng'ateekawo embeera era okusinziira ku bamanyi eby'omunda mbu bano baafunako kkono embeera ey'okuba nga basika omuguwa kwani abeera ow'amaanyi mu bitundu ebya Busoga naddala mu maaso ga mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Kati we twogerera Rebecca Kadaga ng'oggyeko akafo ke baamulekera nga minisita kakati yabadde NRM National Women's Chairperson, yabadde chairperson w'abakyala mu kibiina ekya NRM okuviira ddala mu mwaka wa 2022. Kati we twogerera Anita Amongo n'akafo nako akalumbye era okusinziira ku mawulire wano genjagala okuba nga nkuwa nga kiraga wagenda kubaawo embeera ng'erabika yansasagge. Omukyalo ono Anita Amongo ng'oggyeko ekyokubeera sipiika wa palamenti ye mukyala wa fufa pulezidenti amanyiddwa nga Moses Magogo ate nga ye mubaka mu palamenti akiikirira disitulikiti eya Bukeddeya era ku kadi ya NRM. Kati newe twogerera ayagala kujja mu kifo kirala abere NRM's National Women's Chairperson. Kati wuliriza okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba Speaker Anita Amongo now wants Kadaga's NRM seat too. Wano nabo bakataddemu supu nti ekifo Kadaga kyabadde ekimu ku ebyo byadde yasigaza nakyo Anita Amongo akikimye era nakyo akyagala. The Speaker of Parliament Anita Amongo has declared intentions to wrestle the ruling party National Resistance Movement top executive seat from her nemesis and predecessor Rebecca Kadaga. Nti omukyala Nnaalongo Anita Amongo avuddeyo n'alangirira lwatu publicly ekifo ekya NRM Women Chairperson ow'eggwanga lya Uganda ayagala kujjawo Rebecca Kadaga amuggirewo ddala completely yajje akitwala bino yabirangiridde bagenda kulwanagana olw'ekifo ekyo. Mrs. Among who joined hands with her immediate predecessor Jacob Olanya to oust Mrs. Kadaga from the legislature's top seat in 2021 before assuming the full mantle upon Olanya's death in 2022 once the NRM National Women's Chairperson seat. Wano wenkugambidde wano nga bagamba Nnaalongo Anita Amongo yegatta ne munne Jacob Olanya Lokori eyali speaker ne bajja oba ne bakuba oba ne bawangula Rebecca Kadaga mu kalulu akakubwa mu mwaka wa 2021 abalondani abeera speaker Jacob Olanya n'awangula nga yambibwa Anita Amongo olwo Anita Amongo n'alondebwa nga deputy speaker okutuusa mu mwaka wa 2022 Jacob Olanya bwe yafa Anita Amongo n'atulira ddala mu office nga speaker omujjuvu. The seat is currently held by Busoga political linchpin and first deputy prime minister Rebecca Kadaga. Nti Rebecca Kadaga mu kifo kino ekya NRM's National Women's Chairperson kyekimu ku bifo bye yali yasigaza kubanga baamulonda okubeera first deputy prime minister Rebecca Kadaga. Kati ng'ayinayo n'akafaako bambi ng'omukyala akulira abakyala mu kibiina ekya NRM. Kakati we twogerera Anita Amongo yalangiridde wulira we yagambye I am also going to stand as NRM National Women's Chairperson. Bino byabadde bigambo bya Anita Amongo era wano ne bamukwotinga nti era ngenda kuyimirira era kwesimbawo ku kifo ky'omukyala akulira abakyala mu kibiina ekya NRM Rebecca Kadaga kyalimu. Ono nno Anita Amongo alangiridde agamba nze tombuulira oba twamusulwa ku bwa speaker oba tumuggyeko ebifo byonna nze ekyo ekifo nakyo nkyagala. Mukazi wattu amanyiddwa nga Rebecca Kadaga embeera eriwo ebigambo byonna by'ozowulira embeera emutambulirako kakati no n'akafo kabadde asigazza njagala okutegeeza nti Anita Amongo akaagala. Bino ne yabyogedde bwe yabadde asisinkanye
be bayita urban council speakers babadde 20 nga balo nabo ba NRM babadde bagenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo n'alangirira n'ategeeza nti ekifo ekyo nkyagala n'obusungu bw'ekika ekya waggulu. The national vice chairpersons directly support the chairperson, who is also President Museveni, and his long-standing party right hand, Moses Magogo. The development sets the stage for a high-stakes contest between Mrs. Among and Mrs. Kadaga, two prominent figures who have had a fraught political relationship. Nti kati bano ababiri bagenze ng'omuntu abali wakati waabwe yejjeno mukama waabwe Gen. Yoweri Kaguta Museveni nga bano ababiri era bazze babeerako okuguulana mu nsonga ezimu nga bwe nkugambye nti bonna wabaddengawo embeera ey'okwagala okulaga ani ow'amaanyi mu Busoga eri mukama waabwe so saani asinga okuweereza abantu baabwe naddala mu bitundu eby'ebusoga. Kakati we twogerera Anita Amongo ng'oggyeko Rebecca Kadaga bambi okubanga yali yasigala kubeera NRM national chairperson n'ekifo ekirala ekyokubeera first deputy prime minister. Kakati none kino Anita Amongo agamba akikima era nakyo akyagala era essaawa yonna bagenda kubanga bavuganya ani agenda okubeera national chairperson ow'abakyala mu kibiina ekya NRM. Anita Amongo agamba nti Rebecca Kadaga ekifo kyabaddemu nakyo ngenda kukikima era akyagala bubi. Mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera nagyo osinzira okubanga gy'otulabira. Lisiti y'ababaka y'abantu abazze babirako ba speaker bazze bwe bati ngenda kuwaako sigenda kuzzaayo nnyo mabega eri wabula njagala kuwa okutandikira wano. Edward Kiwanika Sekandi yali speaker mu parliament ey'omusanvu wakati wa 2010 ne 2016 n'addamu n'alondebwa wakati wa 2016 ne 2011 nga speaker wa parliament ey'eggwanga erya Uganda. Mu mwaka ogwa 2011 mwezi gwa kutaano mwaka nakusomesa nga 19 Rebecca Kadaga n'alondebwa mu kisanja kye ekyasooka paka 2016 era ne 2016 n'addamu n'alondebwa nga speaker wa parliament paka 2021. Awo nno Jacob Olanya nga bwe bakugambye wali nga beegasse n'Anita Amongo ne bamukuba ne bamujja mu office eyo zaalinga nakusomesa 19 mwezi gwa kutaano 2021. Kakati wano nga 24 gwa kutaano 2021 Rebecca Kadaga naba nga asula office obanga agobwa mu office obanga jibwamu Jacob Olanya n'afuuka speaker of parliament n'abeeramu akabanga katono nnyo era n'afa. Oluvannyuma lw'okufa Anita Amongo n'ajja mu office. Kakati Rebecca Kadaga ng'oggyeko okubeera first deputy prime minister ow'eggwanga erya Uganda ate nga ye mukyala abadde akulira abakyala mu kibiina kya NRM. Kakati Anita Amongo agamba nti akakafonako njagala kukakima era Anita Amongo yalangiridde nze ngenda okuddira Rebecca Kadaga mu bigere mu kifo ekyo. Mukutu gwa Reason TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.